ku nsonga ya police okuyimiriza enkuŋŋaana zaffe eza NUP countrywide tour nga yeekwasa accident abaffe mwe mwagisetinze apo kuba bulijjo mbadde mwagala okuyimiriza watali nsonga naye kati mugamba nti twavudde ku biragiro ne musobola okulaba nga muyimiriza enkuŋŋaana zaffe kye mwagala okuŋŋamba nti bulijjo wano ab'amagye n'abapoliisi bwe batta abantu baffe mwe mubadde mwekomako ne mweyimiriza obutadda mu nkuŋŋaana zaffe bwe mwali mwaluwa mwe bennyini ne mutta Yasini Kaluma mwaddamu ne mugate mugenda kudda mu nkuŋŋaana oba mu bintu bya NUP mwe bennyini mwano mwatta Lwita Nabukenya patro ya mwenge ye mutomedde ne fraka senteza kye mwagala okuŋŋamba mwekomako ku olwo nti temugenda kubanga muteeka patro yonna mu nkuŋŋaana za NUP mwe bennyini mwakola accident naye nga ffe tugirabe eridde deliberate ne mukoona abantu baffe paka kati Lwita Nabukenya tafalanga bwenkanya era ne fraka senteza tafunanga bwenkanya nga temweyimirizanga nga temwekomangako n'ekirala mwe bennyini emmundu zammwe ne zitta abantu baffe Dani Kyeyune yakubibwa mwe bennyini abayimiriza enkuŋŋaana zaffe nga temwekomangako temugenda kuddamu kuleeta mmundu mu nkuŋŋaana zaffe so kino kiri kiriya nti bino biri set up okulanga mwagala otusitopinga naye mukimanye ekintu kyonna ng'ekiseera kyakyo kituuse muba temusobola kukisitopinga temusobola kutukomako temusobola kutusitopinga era obudde bujja kutuuka emityana tujja. Yes, ebyo bye bigambo bya Honorable Zaake Francis Butebi onakiikirira Mityana Municipality. Honorable Zaake ayogedde ebigambo bingi byenjagala okubanga ate nkuwa oba byenjagadde okubanga nkuleetera obitegeere essaawa eno yennyini nga obiwulidde sijja biddamu sijja byongerako sijja kubeera nga ate mbitaputa kubanga already biri mu Luganda oteeka okubanga obiwulidde bulungi nnyo yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira atanaba kubanga osubscribinga ku channel yaffe kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata aka notification oberenga ate tomisinga nsonga yonna kakati ebyo ebigambo bya Honorable Zaake bidiridde ekiwandiiko kya Uganda Police kyeyawandiise oba kyeyafulumiza ng'etegeeza nti enkuŋŋaana ez'ekibiina ekya National Unity Platform bamaze okubanga baziyimiriza olw'ensonga eya accident eyaguddewo kati Honorable Zaake kyakoze kyetubadde tusuubira mu babaka abasinga obungi kubanga essaawa zino ekintu poliisi kyekola tekiriiyo ate nga n'abapoliisi abasinga obungi bakimanyi bulungi nnyo nti tekiriiyo wabula poliisi nga we mumanyi nti eyinza okuba eyina gwekolera oba eyinza okuba ng'eyina gyejja ebiragiro poliisi esobola okuwalirizibwa okufulumya ekiwandiiko ekyo ng'olwo waliwo order wayinza okuba nga waliwo order ebeefulumye poliisi bwe yagenda ku mukutu gwayo bateekawo statement eraga nti bo bali independent era wuli wano bagamba as the government agency mandated to protect life and property keep law and order the police management has decided to hold any further consultative activities of NUP as a party with immediate effect until this matter is conclusively investigated and resolved. Kati nga police balaga nti bo ng'ekitongole kya police ng'ekitongole kya government ekiri mandated oba ekyaweebwa olukusa okubeera nga kikuuma obulamu abantu n'ebintu byabwe nti era basazeewo mu ngeri y'okukuuma amateeka ne order basazeewo okubeera nga bayimiriza enkuŋŋaana z'ekibiina kya NUP with immediate effect until further notice wabula nga kino kye bakola mu mateeka tekiriiyo poliisi si yeyina okusalawo wabula eyinga bwe bakikugambye wali to keep law and order balina kuuma so si kusalawo kikulu nkuŋŋaana zibeerewo oba tezibeerawo. Ekyokubiri poliisi okunoonyereza ku kayenje akaguddewo ku Masaka Road nga bwe bagambye obwenje bungi buzze bugwawo ng'era abasinga obungi bwe mwogedde abantu bangi boogedde ebigambo ku nsonga eno obubenje bungi buzze bugwa ku Masaka Road naye tetuwulirangayo kabenje kali kaguddewo ne bagamba nti bagenda kakolako investigation kubanga wetwogerera emmotoka eyatomedde bagiina emmotoka eyakoze akabenje ako bagiina
ne famire z'abo abantu abafudde weeziri. Era ekiwandiiko ekibiina kya NUP kikyafulumizza ku mitimbagano gyakyo nakyo twakikuwadde oteeka okubanga wabiwulidde bw'obanga obadde otambula naffe ku Red Zone TV. Kati njagala okutegeeza nti bwe twogerera omubaka Honorable Zaake Francis Butebi ensonga lwaki nkuleetedde eggulire lino oba update season nti Zaake y'omu ku babaka ab'ekibiina kya NUP abaali baliyo e Masaka. Robert Kyagulanyi Ssentamu yaliyo era abagenda naye. Kitegeeza nti ababaka bonna aba NUP abaali e Masaka kano ke kandibadde akadde kaabwe okubeera nga nabo bagatta endowooza yaabwe, bagatta eddoboozi lyabwe ku ddoboozi lya Zaake, kubanga bwe banaaba ababaka abangi nga bakivuze obanga bakomplaininze obanga baloza obutali bumativu ku nsonga eno poliisi engeri gyegikuttemu, ensonga ejja kuwulirwa. Naye ffe abalala nayo tunaleekaana, gwampuliriza ne boonaleekaana, poliisi tejja kuwulira nnyo ddoboozi lyo okuggyako ng'ate tubadde bangi nnyo. Otherwise ababaka ba palamenti wano bwe budde bwe bandivuddeyo ne bavumirira kino, either nga bakola ekintu nga Zaake kyakoze mu katambi kenkuwadde oba nga bakikola mu ngeri yonna gye basobola. Kati naawo nze njagadde kuleetera bigambo bya Honorable Zaake Francis obeere nga obiwuliriza bulungi nnyo, nze nzije oluvannyuma tubeere nga tweyongerayo. Njagala kubanga mbikuddiza, ngenda bikuddizaawo nga tumaliriza obeere nga obiwuliriza bulungi nnyo. Red Zone TV bwetyo bwe tukola, bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata akadde ka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Kansooke nkuwe ebigambo bya Honorable Francis Zaake mbikwongere oddemu obitegeere, nzije tubeere nga tetweyongerayo. Red Zone TV kwoli atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tuwuliziganya. Ku nsonga ya poliisi okuyimiriza enkuŋŋaana zaffe eza NUP countrywide tour nga yeekwasa accidenti abaffe mwe mwagisetinze apo kuba bulijjo mbadde mwagala okuyimiriza ewatali nsonga, naye kati mugamba nti twavudde ku biragiro ne musobola okulaba nga muyimiriza enkuŋŋaana zaffe. Kye mwagala okuŋŋamba nti bulijjo wano ab'amagye n'abapoliisi bwe batta abantu baffe mwe mubadde mwekomako ne mweyimiriza obutadda mu nkuŋŋaana zaffe. Bwe mwali mwaluwa mwe bennyini ne mutta Yasini Kaluma mwaddamu ne mugate mugenda kudda mu nkuŋŋaana oba mu bintu bya NUP. Mwe bennyini mwano mwatta Lwita Nabukenya patro ya mwenge ye mutomedde ne fraka senteza. Kye mwagala okuŋŋamba mwekomako ku olwo nti temugenda kubanga muteeka patro yonna mu nkuŋŋaana za NUP. Mwe bennyini mwakola accidenti naye nga ffe tugira be deliberate ne mukoona abantu baffe. Paka kati Lwita Nabukenya tafananga bwenkanya era ne fraka sente zatafunanga bwenkanya nga temweyimirizanga nga temwekomangako. N'ekirala mwe bennyini emmundu zammwe ne zitta abantu baffe. Dani Kyeyune yakubibwa mwe bennyini abayimiriza enkuŋŋaana zaffe nga temwekomangako temugenda kuddamu kuleeta mundu mu nkuŋŋaana zaffe. So kino kiri kiriya nti bino biri set up okulanga mwagala otusitopinga, naye mukimanye ekintu kyonna ng'ekiseera kyakyo kituuse muba temusobola kukisitopinga, temusobola kutukomako, temusobola kutusitopinga, era obudde bujja kutuuka emityana